Presidential advisor Madam Fulufiga lekerawo okulowooza nti mu Uganda gwalina olukusa lwokka olina okwogera by'oyagala nti omuntu omulala yenna talina kwogera ky'ayagala kyawulira nti kyekituufu. Awo paza oyabadde ku Jazz with Jajja teyabaddewo ku invitation yo paza byonna byabadde ayogera yabadde abyogera nga biva mu mutwe gwe ng'amanye bituufu oba si bituufu. Negwerekerawo okulowooza nti gwe singa paza atandika okwogera olina kutandika mmubuukira oba omuntu omulala yenna nedda nga wookera ku makya ne weetunuzaamu kamera n'okwata omuzira n'oyogera byonna by'oyagala nga twali n'omu akukyankalanyizza n'abantu abalala baleke eddembe lyabwe ery'okwogera. Lekerawo okulowooza nti gwe olina olukusa olugenda okwogera nti gwe paza toyogera kwono no. Awo paza badde ku invitation nga bamuyise nga pazo nga tali ku invitation yo nga sigwa omukonekiti nze nedda. Leka abantu boogerenga. Buli muntu alina omukisa gwe ate buli muntu chance wogifunidde olina ogikozeseza. Gwe mulunde mekango tola paze wa president tolina kwogera kino gwe ngani madamu lekeraawo olabisa gavumenti obubi. Gavumenti ogirabisa bubi nga abantu balowooza ati bakkirizibwa kwogera because of you nedda. Nenga bana Uganda banange namuna njagala bagamba nti Aira Cosmetics sangwa ku Pioneer Mall PF38 tukwaje tuna skin care products nazo mwitaga ate nga tuna lezi perfume munyabulu nyabika bulungi ngogera Aira Cosmetics PF38 Pioneer tause ebyo bitawuse binono bivudde ku banti liri pazo yabadde nga naye yeekubira akadingidi wa President Yoweri Kaguta Museveni naye mu kwogera kwe waliwo amannya g'abayimbi ge yamenye ovuwiki abayimbi abo Fulufiga abatayagala muntu abagambeko saawa yonna abakola ki abadefending. Awo no Fulufiga we yaviiriddeyo n'ayambalira liri pazo nga defending abantu be bayogeddeko. Kamutwaleko katino era mu bigambo bya liri pazo nga we byabadde ono nga yes nakutwala mu bigambo agambye nti Museveni mugumiikiriza nnyo nti kubanga singa teyabadde mugumiikiriza nti wabadde tosobola kuwuliriza mbozi ya liri pazo n'ogimalayo. Oba tonnaseka okuva ku makya wuliriza liri pazo nga nnyonnyola Jajja ensonga ze. Wano wennyini we nategeredde nti Jajja mugumiikiriza. Ate Jajja ffenna atumala wuliriza bulungi tomisinga kigambo. Munjagalizeeko obw'olumu temubanga abayimbi ensonga lwaki mbayimbi nze Katonda yanjawudde nampa omukisa nzije bw'omu leero ndabe Jajja mwami mu buntu oluvannyuma lw'abayimbi okunnemesa. Jajja nnoze gwolaba ndi mukubi wa ndongo bw'oba obadde obanyi b'akamiliyoni bakezo bebekulu n'ekusaasira nsaba onoonyereze ku gwe bayita liri pazo nabe. Maama nkulamusizza era bwe nabadde nzija nagambye sijja kujja ngalonsa nagenzeeko mu studio olukuba n'endukaabya kansooke nkuteeremu. Kaakati Jajja nzondaba wano nemeseddwa abayimbi boolaba wonze tebandabirawo ddala. Mwannyinaze Natasha njagala okwebaza wano leero bwe sivaawo na mukisa nvaawo na kisiraani. Nyina abagoberezi bangi mu ggwanga lino bwe naaba nvudde onaabuuza nti lunaba abagoberezi abalina bannange sibalina
bwe nali njogera ne Kasuku oyo tulina omukutu kwe tubeera bagwagala nnyo e Bulaaya ne mu ggwanga lino jjajja ly'okulembera. Nagamba abantu nti nze bwe ndikusanga sirinyereka siritya nja kwogera ekindi ku mutima. Ekindi ku mutima jjajja nsabayo ku kasente embeera yo. Njogedde mazima simanyi oba ndiddamu kulaba simanyi oba omukisa ndigufuna. Olumu nagenda okulembeka eggulu ebyenda byakomawo biri kungulu baasala olubuto okuva wano. Waliwo ababeera banjeeya nti bampa ebyenda simanyi oba byawona oba tebyawona. Kaakati jjajja nakuba kampeyini. Wali mu ddwaliro? Nagenda eggulu eyo ewa General Salimu Saleba promota wabaweera akasente nange nedowooza banampa naviirayo awo. Navaayo ebyenda biri kungulu. Ne bannongoosa simanyi oba natereera oba saatereera. Mukama y'amanyi. Kampeyini ze tubaddemu jjajja ze wawanguliddemu akalulu ku percentage ey'owaggulu. Nakubye ebidongo nga bwe njogera ab'amawulire nimbye. Navaayo nzirugala nga nninga kkoni. Ze nanga ndi nti naguba ebigere nga byazimba. Nengezaako kuba amasimu benkubira nga tebakwata. Ne ŋŋamba Mukama lwali kumpa. Jjajja ndijja. Jjajja neetaaga ku mukono gwo ku buyambi nange ŋŋende nneeyagaleko nga baakamiliyoni. Nga bakkenzo. Nga baakusaasira abaana abo jjajja obawadde obulamu. Naye siri mujega. Bwe nabadde nzija sazze kusabiriza. Nazze ompa omukono n'empita n'ensonga zange ziri wano. Nawandiise ebbaluwa zange. Ebbaluwa emu esooka wa mwannyinaze baŋŋambye oyo ajja kunnyamba sijja kubonaabona. Mrs. Natosa Kalugire mwannyina ondabiranga ddala ogundegunde maama yiino mwannyina agikuwe njikuwadde. Masera Kalekye aliwa mwannyina weebale ondabiranga ddala. Jeni Balekye. Okay. Lili Puzzle tetugenda kwongerako. Zisirabangako omuntu ali confident, straight to the point nga Lili Puzzle. Ensonga ze yazoogedde. Talinga mmwe ate jjajja munnange. Puzzle yagambye njagala ku kasente nkooyo okubonaabona bambi kinkwasizza ennaku bwe kinyumiza bambi ku byenda. Ebyenda naye Puzzle ebyembi bisekerwa naye bambi katusabe era nga tweyongera okwongerako essaala nti Mukama Katonda oba oli awo ekyali kikuluma kibe nga bambi kyawonera ddala akutaase. Naye nga jjajja ensonga ze aziwulidde. Kati jjajja tosobola kwerabira Puzzle. Tasobola. Puzzle bw'aba avuddeyo nga talina ssente. Jjajja tasobola kwerabira Puzzle. Nange Uganda. Bambi. Byonna bigenda mu maaso n'agambye nti bannange musomese abaana. Musomese abaana nti Tamale Mirundi Junior yagenze mu maaso ga President nti n'ayanja ensonga nti era yayogedde nga mu butuufu olabira ddala school fees Mirundi gwe yawa nga weewaawo. Ndabye Tamale Junior ng'ayogera tuyinza wali tukkaanya bintu ebimu ne tusomesa abaana. Byemuwoza mbu nesimanyi n'abataasoma mukwana ataasoma bateyasoma. Sajja kalambisa ensonga ng'ogamba laba school fees. Tusomesa abaana Katamale kwogedde. Wawo omuntu yasoma watuuka nga mbutuufu. Musobola okusaagasaaga n'omuvuma naye omuntu yasoma. Tuweerera abaana abazadde. Katamale Junior kalaze nti ebitabo bisigala bitabo. Banna ezabadde wa President. Ate munnange twabadde tukyali awo ne tutegeerako nti babawadde ssente. Era essente zino Kasuku yategeezezza mbu zigenda mu ssako. Naye n'avuddeyo n'agamba nti abadde asaba Kasuku abatangaaze baani abo abali mu menti okubenefitinga ku ssako eno. Kasuku President atuwadde biliyoni 5. Tagambyeko nti biliyoni 5 aziwadde ba YouTubers. Agambye
billion 5 aziwadde ba content creators olw'ensonga nawe bw'obadde oyogerera mu linnya ly'aba content creators. Bwe tunoonya ba YouTubers ababaddewo ndowooza ababaddewo nga ggwe n'abalala nange nga mwendi tubadde batono. Naye Kasuku mbadde nkusaba otuyite otunnyonnyole eyo sako gy'oyogedde baani abasubscribinga ku sako eyo. Situwagala ate obudde butuuke ko president akuwadde appointment. Situwagala obudde butuuke ate ogambe mu sentences ze bampa simanyi billion 5 zaali z'aba YouTubers nedda. Mu discussions zonna ne mu mboozi ne mu byogeddwa byonna ekisozi leero temubaddeemu kigambo YouTuber wadde sikiwuliddeeko wadde. Tubadde tukozesa kimu content creators. So Kasuku mbadde nkusaba nze nganze akulembera aba YouTubers ne ba bloggers ne influencers abava mu West recognize Western Uganda. Era bwe kiba kyetaagisa ku Twitter tusubscribinge ku eyo sako. Nkwegayiridde yita abaana bonna nga babaddeyo n'abatasobodde kugendayo kuba we bali bangi. Fenna tusubscribinge ku eyo sako. Such that sente ezo bwe zinaaba zifulumye nga zizze buli omu asobola okuzakisesinga. Saagala ebintu bibeerenga ebyabapromota byendaba. Kasuku nkwegayiridde tetwagadde kulabisa kuba wali tuwale tusobola okuba netugamba sako tetugimanyi naye tugambe katusirike situwagala kwokya mu maaso g'omukulembeze ng'ate amaze okweyama. So Kasuku mbadde nkusaba nze nganze Council Amon akulira aba bloggers ne influencers abali quality abava mu Western Uganda oturecognizing n'abalala ababaddeyo nga beeno oba TikToker kubanga ba TikTokers be babadde basingako obungi nabo bayite otusomese otwagazise sako eyo tugisubscribingeko tuleme kukolayidinga kubanga sente ezo ziweereddwa ffenna kyovola basobodde okutuwa biliyoni 5 yani tuwadde miliyoni 5 oba miliyoni 10 naye agambe atutaddemu biliyoni 5. So Kasuku beera steady bonna bogenda okumitinga omukulembeze omaking sure nti tewagenda kuvaayo backfire. Kumaze mbadde ntudde Rama ngambiddewo ezo sente tutugenda zifuna naye mugamba Rama katusirike era abaana badde bagala kuvaayo bagambe nedda eyo sako tetugimanyi naye ne bagamba musirike guno gwe mukisa gwe tufunye bulijjo bapromota balya sente abayimbi balya sente content creators tulekeddwa ebbali. So this time round Kasuku mbadde nkusaba saagala obeerenga bali yita abaana bonna basubscribinge ku eyo sako bwe baweeri bwe bateriiwo nga nawe badde oyisaawo kako ng'oyagala twetereeze tuyite twetereeze lumu tuwandiise sako yaffe tugiregisteringe fena tugisubscribingeko oba kyetagisa membership fee gitugambe tujje tusubscribinge tuleme kubanga bali abalwana ku media. Kasuku tukutaddeyo nga tukwesize tukiriza byogera byonna ne tubiwagira nga tukwesize nga tumanyi nti byogera orepresentinga fena ababaddewo n'abasigadde eka. So Kasuku nkwegayiridde saagala ate enkya tuveeyo nga tukola zi video nga tuyomba Kasuku sente zaffe bazimuwa n'azirya. Kasuku ozimbye brandi yo nga nnungi otobye ne brandi yo saagala sente zino zitte brandi yo abaana batandika okugamba mbu walya sente. Sente zino ziweereddwa mu linnya lya content creators meaning abaddewo n'atabaddewo nga content creator oba YouTuber oba wa Twitter oba wa TikTok abeera aliraikira okusubscribinga ku eyo sako naye n'afuuka member sente bwe zijja n'aba ng'asobola okuzakisesinga. Naye anziza bampita Council Amon 256 the generational blogger from Western Uganda. Figa si musanyufu n'eriri puzzle era talina bigambo biwoomu gyali agamba nti ayise oba yayise we yandikomye mu bigambo oyabadde ayogera ne President Yoweri Kaguta Museveni. Abantu abo baganya okusiima abantu bwe batuuka maaso ga pulezidenti bavumirira abantu ababasakira. Tuzze wano nga ba bloggers ne ba influencers ba TikTok tetuzzewo nga bayimbi oli ayimiridde avuma Bebekulu gwavuma yakamwa miliyoni 9 n'emmotoka ejjalina Bebekulu bwe balwala Bebekulu gwe bakubira abalala bakajja Kenzo sente Kenzo atuuka n'otwala abantu ebweru w'eggwanga psychologically mu rehab ne sente nakati weebale nnyo lwaki bakubanga abantu opportunity singa si Kenzo na Bebekulu opportunity bandijjewo ejjawane wajjajja mwami kujazi wezijjajja kubanga bagamba ajatibuze namyalo bamakanika bagamba mbajatibuze namyalo tebawa makanika namyalo yawa makanika bonna wababbi bamwe bajana buzira oyo musajja omusama yagamba mama teyamuwa makanika teyamuwa tools naliwo nga tugaba tuwe emitwalo ng'etaano namyalo nabawa buli kintu bami amaso ga muzeyi ne bagamba namyalo tebawadde bintu muzeyi bya Ruhanga abeera ku ground bunaku mbutale nga agaba sente ezentandukala kuba nti abantu bangi owulira bagamba mbuno teyabawa sente ng'alina proof
kyobudala era muzeeyi abeekubidde sirawuti n'abagamba mwe mugabana mulwana owulira muzeeyi tabamazeewo abagambye n'abagamba lwatu abantu balekerawo tukanga maaso ga pulezidenti okuloopa abantu oba okwogera ku bantu era ayimusaddemu akuba bebekulu ne kenzo kiki okuba baaki abantu bemukuba betuwangaalira mujja kulwala obulwe n'akuyamba wadde akusitula mu nyumba betuwangaaliramu bemukuba mu maaso ga muzeeyi abawadde omukisa okujja wano kuba singa si bebe na kenzo singa bonna tebali wano tuvaze nga bayimbi balekerawo okunawunza ng'entalo ku bantu n'okwogera ku bantu ababayamba ekyo bagana bano nasede Makenzo ne bebekulu studio ye ekyasinze eyina kamera ready kamera wano owulira bulungi ekyasinze okukwata amaloboozi amanungi n'okulikodinga abantu mwe twakwa n'ennyimba za covid nzeke nyina yimba ne bebekulu oluyimba lwa covid abayimbi bonna mwe baakolera agamba nga muno bustudio busobola wadde okulikodinga karaoke wadde ki that is bad please twagalane nga bannayuganda twowe respect tusiima twaappreciatinga abantu kyobuda muzeeyi mugambye bano batuuka mu maaso go tebaappreciating abantu ayagala kweyogerera nga ye naate n'avunza abalala yeyogerere nga ye naye nga tavunziza ki balala kuba ojja kwetoolera nga bantu bangi bafunye sente wa muzeeyi ne basigala nga banaku lwa butasiima na mitima mibi ne muzeeyi yennyini bamuggyako sente batamusiima ne bamwogerako please tugendeko ku nsonga za Martin ono yagambye nti mwenna abali yabawoza yali tayagala mwana yali takola ki teri muzadde tayagala mwana we era ababuuzizza mmwe ababadde mumusomeseza okuva ng'akyali muto okutuuka emyaka 18 waafiiridde ng'ali mu senior 6 kubanga Martin yafudde ng'agenze mu senior 6 maama woyo omwana oba yamuyigobe waka oba yakola ki yamuweerera mwabawoza tamwagala mmwe mubadde mumuweerera. Can you define the word kwagala? Can you define it? Ne wajja bana abalina advocate yokuba basingo mother okuba kuba okubinga tebawuliriza bakazi kwe waggula singa omusajja yaliwo yalitaasizza olimba. Tulabye ku basajja be bayita bamaseeka nga batwala abaana mu masomero g'abasiraamu nga bakuba abaana ng'embuzi omwana n'akola opposite. Ensi yavaawo awo mulowooleza ensi weeri kukanula maaso na kwogera n'abaana maaso makalu nti fifi oyingiridde dating nti ye okwebaka n'omusajja tosuubira TV lubuto oba bulwadde ate si buli gwe base naye nti yagenda okuwasa enkya ajja kumala okwebaka kagende tetulina kyamukolera so weebeereremu maaso makalu maaso makalu. You're trying so hard to twist murder case. You're trying so hard okutwistinga murder case. Ate mama yegana omwana ate yamugoba lwaki teyamujjamu n'amutta kyogamba gwe amwagala ennyo lwaki tewamwetikka n'agenda n'amusindika n'aweerera abamu kumwe abamwe babagala n'okuweerera kw'abalema kyokka ono gw'ogamba atayagala we n'okuweerera aweerera. Mwe mulaba ebyo ebintu byemwogera bigatta abaana baakola ensobi yes naye teyenkanankana nakutta mwana wa munno atamenye luggi eyaggulirwa. ono naye avudde n'agamba nti neewuunya abantu ababulaminga mama Martin nti omuzadde yenna omwana waasobya era oreactinga nti temusooka mwebuuza omwana ono yakola ki ekyaleetera maama okubanga yamuleka neyeewagula n'ava ewaka. Maama wa Martin okuvayo n'okimuteekako nti mbu omwana n'amala Christmas yonna ne Valentine yonna mbu nga tali waka ng'era gwe maama tokola ki tobuuza mbu omwana wange aliwa naye kati gwe abuuza ekibuuzo bwe kityo gwe tekikujjira mu mutwe gwo. Like, doesn't it come to your thinking or mind or notions nti maama w'omwana kiki ekyo omwana kyayinza okubanga akoze obanga yakola n'atuuka okubanga omwana alina okubanga abeera ewaka mu nnyumba ye tamulondoolako yadde n'amulondoola nti omwana wange aliwo. Gwe tekikujjira kwebuuza tekikuleetera kulowooza nti no the thing must have been so huge for her to handle. Tolaba maama wa Martin ng'ali so cold taina de ne emotion nemu gyalaga kikulaga nti embeera eyabaddewo eteeka okubanga yabadde yabunkeke era nga yali nzibu nnyo
omanyi omukyala y'omuntu ow'ezziga eryangu ly'okuvaamu amaziga era abakazi ntera nnyo babulya nti no women use like tears to manipulate men naye omukyala okufiira omwana we gwe yakeera ku makya n'asindika n'atavaamu yadde n'ezziga nga ne mu conversation zonna ffenna ezitukaabiza amaziga n'ezoona omwana Martin gwe yabadde abeera naye nga naye kizibu nnyo girabako nga tovudde muziga ne mama nga bamubuuza ebibuuzo naye ng'alaga ali so cold kikulaga nti no Martin kyabadde yakola maama we nga yatuuka n'amuvaako. Yes, video eri asoose abantu bavuddeyo ne bateekako comments ez'enjawulo naye saavuddeyo ne ngamba nti nno abaana bonna balina kubeera balungi. Abantu bonna tebasobola kubeera balungi, that is fine and okay. Naye nze ngamba abaana b'emyaka ng'egyange n'abansingako kasito bange okyayina bazadde bo mami wo ne taata wo n'okusingira maama kuba maama ebiseera ebisinga tubeera nnyo ne bamaama maama wo olaba kino kibagaa nti maama tasobya sijja kugenda kweyo gu nti maama tasobya naye gwe ng'omwana ndowooza waliwo kye balina okutuyigiriza kye bayita emotional intelligence kosa eyo ngikole makerere oba kye bayita kosi namba eri ku emotional intelligence and bagiyita bata emotional intelligence and anyway sijja kukiga naye emotional intelligence omuntu alina okubanga oba twalifunyewo omuntu abeera nga asomesa emotions intelligence nti how do you do what when what how why nti kiki kyokola ddi kwani bwe batyo because in this scenario kyekintu ekikola ekiri mu kutawaanya because tosobola kuvayo nonya maama wa mwana nti maama mwana wakiti yakoze bwati kati gwegala kuŋŋamba nno osinga maama w'omwana okumulumirirwa igwe tekisoboka kalla tosobola kuŋŋamba nti osinga maama we ayakeera ku makya n'amusindika okumulumirirwa gwe bwekiraba kikola does it make sense ojjako nga maama yamubba bubbi bino ebabba abaana emulago but which is not the case tosobola kuŋŋamba nno you're feeling more pain. You're feeling more what than the mother who gave birth to the child. Legit TV 256 tuwelabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereva mawulinja kubanga nga kuwerenja kubanga nga kutuusaako wona woli wona osinzidde sigala naffe tofaawo.